Onoya ukana chikunzi. Lukaba lese lukaba. Genda. Tetwaze kaba wana. Chibuga tugare. Banange bamama mamesituka jasi pakukwesiyo ayinza okabambi alimu waggulu naye naawe kutumide sikulaba wano mama mugerwa n'omukyala okusinaba naye kale maama njagala okubeebaza mirimu gyonna gye nikozeemu bakadde bange nemwozizaamu amaanyi nemwozizangamu amaanyi bazadde bange ab'ewaka n'ab'e Kampala muzadde wange ono Kayemba mukubireko obugalo onalego twabonabona nga tuli baavu nga twesuubiza tuligaggawala naye tetunagaggawala naye nabo tulisiwabira nange si wewaawo mama wange buuzako ku bantu kagambo kakukka amanya gange nze mukyala Nasonga Rose mama wa Christine Bangizi omuto ekyosobera ekyokuyingira abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otandika okuyomba n'oyomba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba omusajja akuvuddeko si kirungi oba kugenda mu mawulire tugabanya ku bayimbi ne mutuswaza biki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kubasa omwana wa sisiti naye ng'oluwawo nokakanya n'enswaza evanizi okitegeera abeereremu abaana abawala kale abalala olwobudde kasita bannaye beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Simon Harmony Kiyaga ate awo yakwatirako era omwami ono mwebaza ye yamwondetera bwe yalaba nga ebyobufuzi bimuwambye n'andetera omwami Simon Harmony Kiyaga wegambira omumagamaga wano simulaba naye nga Simon yonna gy'oli mukwebaza olabika oli mukwetala oba wano dawali naye bambi webale nnyo naye taata wange wekankala sankode kimumanyakudu. Abasawo bajja okwebala kuwagira muganda wange myaka mingi 28 nageze netulaba ku TV ng'okaaba n'engambo n'abote naye nga mwebale nnyo mwebale ddala tumanyi Mukama jatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 kama batuweera omukisa. Amen. Kale ndowooza nyamagirayo
chikunzi lukaba alese lukaba genda tetwazze kaaba wano erika yetabani ema nange anayimba tayimbe bannange abaana balina obukodyo kati ono naye alese kakukaaba okufuna abantu Chega